Yeah, I have been offline for some days. Naye ate maama ekigenda mu maaso ku podium kitabuse butabuse. Bannange kisusse emirundi gyonna. Tukooye okutuswaza abasajja, tukooye emirundi gyonna. Mpozi muziyita zinoodizi zemusaba abakyala yani bibayite bifaananyi eby'obwereere nema nembipostinga ku Facebook nembiteekayo nemwolesa obuseegu nemwolesa obwere bw'abanyammwe ababafulumya. Kati gwe Pastor Bugingo Katonda akusaasire, kubanga okuddira okwolesa kye bayita history w'omukyala kaŋŋambe yali akuzaalidde ku mwana ng'olegama nti yakulukuta okumala emyaka 10. Olina amagezi olowooza otegeera? Yakukulukuta munnange, yakulukutira ddano naye yakulukuta akuzaalira. Katonda agenda kukwokya. Naye kyemababulira tukooye okutumanyiira ng'abakyala. Guno omulembe oba mulembe nabaki? Ndowooza omuntu anabeera singa oba omuntu anabeera yekka ndowooza. Tufumbirwa enkya n'eggulo. Osanga ekikengera ky'omusajja nakyo n'oligwa nakyo mu mukwano katerengera Pastor Mukama. Mwonoonye bannaddiini, mwonoonye mudde eri Katonda. Bakitakisa genda butandika kusamira mugende mutufunyeemu ssente naye kati bannange Pastor ne pads walayi ze balikuwa tezikumala. Tezikuba bakuwa eki? Oba Katonda nawe akulaza ekikukuto ky'omu maaso sinnabitegeera. Pads zo zikumala. Do you think? Nande wasomye ki wano eno recent bakutikkidde? Wasomye okutegeera abantu kyewagenze n'osoma. Kati nkubuze ku mukyala wo omutegeera? Otegeera kibeete ekitonde ekikyala? We yakola okuta n'omutegeera nnyo. Kale mbu naye wasomye ne bakuwa ne degree, imagine singa bagiwadde empaata ne tutegeera.